tusoose ne tudda e Kampala Uganda nate okubuulira ebiriwo okusooka Bannayuganda ababadde ekyankwanzi abaava e South Africa nga badduse obuzibu obwaliyo babadde ekyankwanzi okumala weeks 2 abalabika nga batuuse ku ntiko y'enteekateeka zino zonna era ng'okusinza ku mawulire agaliwo balabika nga bamaliriza era nga omugenyi mulindo gw'obadde balinze simulala Jeno Yoweri Kaguta Museveni abasisenkanye olunaku oluyise n'addamu n'ababuuza ekibuuzo nti bannange Bannayuganda ki ekibatwala ebweru w'eggwanga ne muleka eggwanga eddungi amatu obutanga Uganda ne mugenda. Mwami Museveni akozesezza olugero olwa nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba bamugamba nti lyato kuolibwa lya bbumba nga yagamba nti tunaalaba nga tutuuse eyo lituuka eri wakati mu mazzi nga likola ki kakati agenti bulijjo mbagamba bannaye lino eggwanga lemulaba ddungi matabuta omuntu ng'ova mu Uganda ng'ogenda ku kyeyo liyale abali e Dubai Sam Mwami Museveni akubuuza ekibuuzo tokiddanga mu liyale kiki ekyakutwala e Dubai abawuliza Pale FM mangi muli Kata kiki ddala ekyabatwala e Dubai Kata kati abali Kuwait mu daba ebizuka bya Iran kiki ekyabatwala e Kuwait Mwami Museveni azzeemu n'awaana eggwanga lino n'agamba nti matabuta n'olwekyo Bannayuganda nti mudde mukomye ekyokusuulawo eggwanga ne mugenda ebweru kubanga eggwanga matabuta n'agamba nti byatuuse ku babadde South Africa byebyo bulijjo byabagamba n'abagamba nti nantabuulirirwa nti mwagaana okumpuliriza ne bagamba nti Uganda matabuta kakati mulaba ebizibu naye kale mukulika eyo kati mukomyewo mwenyigire mu by'obulimi mufune sente za PDM mutwale eggwanga maaso Jeno Museveni bwatu byagambye era nga mpuliriza kyawedde dda abasama sagala bayita abasama bajja eri mu Desemba bano si basama banansi bano bamaze weeks 2 gavumenti esiimye egenda bbawa buli omu miliyoni 2 bagenda bbawa pocket money kubanga jjukira nti baakomawo mbiro gyali misinde kati gavumenti etegeezezza buli kimu kiwedde bagenda bbawaayo miliyoni 2 abadde ku mukyaka ekyankwanzi zigenda kuba miliyoni 2 buli omadde ewakanga pocket money bagule omugaati babakuliseeyo bagule omugaati babakuliseeyo miliyoni 2 ezo ze bagenda nazo tetumanyi bagenda kuvaayo kutandika ddi naye ndowooza very soon kubanga byawedde omukulembeze yabasiibudde miliyoni zigenda kuba 2 babadde bakola ki babadde babasomesa okwagala eggwanga lyabwe era nti bangi bagenza okuvaayo nga bagamba nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni Jew yadde nga baali boogera birala nga bakyali eri Museveni Jew ennyimba ezimuwaana bulijjo baziyimba ne bagenza okuwunzika nga bagenda kubawa miliyoni 2 buli abadde ku mukyaka ekyankwanzi miliyoni zigenda kuba 2 badde waka n'omugaati ate gwalinnya abamu bagenda okuva eno gwa 13 kati gwa 7 ekirala Jeno Museveni yeeyamye agenda bateerawo biliyoni 2 zigende mu sako bagenda bakolera sako nga agitaddemu obuwumbi 2 bali bameka 103 okusooka miliyoni 2 temutandika okugabanya mumanyi buli omu zagenda okufuna miliyoni 2 teziri kuzirya biliyoni 2 biliyoni 2 za sako za kwekulaakulanya zino miliyoni 2 za kudda wakana kaveera nga bavudde ekyankwanzi kubanga bangi South Africa badduse misinde tebalina kibavuddeyo nakyo bakazi batu ne basajja batu lwakuba nalabye abasinga bakulukulu oba nze nalabye obubi nagenza okulaba nga abantu abasinga bavudde South Africa bate bwotunula abali e Dubai ogenda okulaba nga emyaka banagamba mbalumbi n'endowooza era kyekyo nagenza okulaba nga abantu abasinga badde wano ekyankwanzi nga bakulukulu muko alisita abasinga nga obalaba bali ku fulo yakuna fulo yakutaano n'okudda waggulu kati bwe weetegereza Bannayuganda bawangaalira ate mu bawarabu ogenda okulaba nga abasinga bali ku fulo yakubiri fulo yakusatu iyo fulo mugimanyi fulo ey'okuna giba myaka 4 kudda waggulu ey'okutaano era yeeyo kakati
nagenza okulaba nga basinga bambi abadde wano ekyankwanzi mukyaka bali ku floor yakuna floor yakutaano naye kale kati omuntu bw'abeera ku eyo floor ebiseera ebisinga babeera bamusuubidde okudda n'akaveera ewaka era Museveni ndowooza yategedde nti bajja kubasuubira okuba n'akaveera kwe kubawa miliyoni 2 buli omu. Kakati gavumenti okuyita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bategeeza nti kasookeddenga Uganda ekola evacuation ku bannansi okubataasa bali mu buzibu eno ekyasingiridde okubeera ennene era n'ategeeza nti mu kaseera kano gavumenti ekiriko nnyo erina enteekateeka zeriko okulaba ng'eno n'abannayuganda bali stranded munda mu ggwanga nate eryetibwa erya Cambodia. Tutegedde nti gavumenti eteekateeka nakyo okikolako bannayuganda 525 be bali identified bali stranded and stuck wali muna mu ggwanga etibera Cambodia. Gavumenti nate yinza okugenda maaso n'okuba nti ekikolako esobola okuba nti munnange nate bakimayo nabo basobola okulabika nti akaseera kano bakomawo okwaboobwe. So embeera bwetyo bweri ababadde ekyankwanzi ku mukyaka tibaviridde yaawo bagenda kukolebwa sako ya biliyoni 2 ziteekebwemu ate nga ne take back home akaveera kalimu miliyoni 2 General Museveni kasobodde okulabika nti munnange abawadde nga bakomawo bwekityo bwe kiri. Pale FM kula lya muntu wa bulijjo. Kakati mbadde mbategeezezaako nti Paalamenti y'eggwanga emaze okulabika nti ekyusa olutuulo olw'enjawulo olwabadde luyitiddwa nako olwaleero okusiima emirimu egikoleddwa. General Moses yali munnamagye ow'erinnya munnabyabufuzi ate statesman. Paalamenti yakyusizzaamu okusinza ku notification gye bawadde ababaka babagenda nti emirimu egya Moses ali bagenda kuba bagisiima olunaku lugenda kubeera obuulyawo lwankya Paalamenti nga siima n'okubeera essevannyuma ku Alhaji Moses Ali yabadde akiikira ekitundu kya Adjumani West mu kiiko olukulu lw'eggwanga. Kale nno okitegedde nti mu bbanga lya myezi giringa 5 gyokka nga Paalamenti giwera 5 kale giwera 5 nga tumaze okulabika nti tulonda abaka kakati 2 mu Paalamenti y'eggwanga be bakagenda maaso n'okulabika nti bafiirwa obulamu. Okusooka ali omubaka munnakibiina ekya NUP Helen Nakimuli, kakati omubaka munnakibiina ekya NRM Alhaji Moses Ali bw'atyo Mungu yamujjuludde. Enteekateeka ez'omukungu bagira Paalamenti egamba zigenda okubaayo olunaku wampuliriza olw'enkya. Tugenze ekuva mu weekend ng'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akoze move endala. Move eno yadde nga abadde tayogedde era nga takoze announcement yonna ebadde ng'etegeeza nti akyali Kyagulanyi ebyokudda mu Uganda biyinza okuba nga bikyali ebyaddala okusinziira ku move ekoleddwa. Move ekoleddwa eraga nti Kyagulanyi alabika nga si wakudda kati agenda kudda ddi simanyi, wabula okusinziira ku mawulire agaliwo gategeezezza nti Kyagulanyi amaze okuleka nti ateeka obuyinza bwonna obukulembera ekibiina mu myuka we atwala ekitundu ekyobuvanjuba obw'eggwanga. John Baptist Nambeshe kakati acting president w'ekibiina ekya the National Unity Platform ngadda mu bigere ebya Dr. Lina Zedriga Walu amaze mu kifo kino emyezi 4. Zedriga akumye entebe ya Kyagulanyi okumala emyezi 4. Kakati Kyagulanyi atadde obubaka n'amwebaza n'amugamba nti weebale nnyo okuba nti onkwatiddemu steering obadde oginyoola bulungi era ng'okusinziira ku mawulire agaliwo Nambeshe asobodde okuba nti akkerezza. Zedriga yali yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 14 Maachi omwaka guno agire nga akwatamu wakati nga Kyagulanyi taliiwo. Kaakati bamaze okuba nti baleese John Baptist Nambeshe agende maaso n'okuba nti akwatamu nate emirimu gy'ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe gigenda maaso n'okuba nti obaolyawo nate gitambula. Afuze emyezi gibadde na gyokka Kyagulanyi namugamba nti wamuko mulala. Kati okusinziira ku biriwo Kyagulanyi asabye bakomuledizi bonna mu kibiina ekya National Unity Platform okutambula obutereevu ne omukulembeze akola ng'omukulembeze w'ekibiina omujja bamuwagire era batambule naye basobole okwongera okutambuza emirimu egy'ekibiina ekya National Unity Platform mu kaseera kano. So kitegeeza nti okudda okwa Kyagulanyi
tekumanyiddwa wabula buli gyagamba nti akyalina emirimu egya struggle gyagenda maaso n'okuba nti akola ebweru w'eggwanga oba oliawo gyakyagezaako okuba nti amaliriza amukadde kano okudda kwe tekumanyiddwa kunaabaawo ddi but at least for now kyetulina kyetuyinza okugenda maaso n'okuba nti tukubuulira mukwano gwaffe wenna ataddeko Pearl FM nate ekkula ery'omuntu wa bulijjo ndowooza ebigenda maaso ewaka ebisinga byebyo wano era ogenze maaso n'okuba nti obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala ebisinga tunayongera okuba nti tubitegeera mpolampola tunayongera okuba nti tubitegeera mpolampola wabula waliwo amawulire agagamba nti lwomushana nga tugenzeeko mu kibiina ekyo ekya FDC waliyo okusattira okw'amaanyi nnyo nnyini ddala waliyo okusattira okw'amaanyi nnyo nnyini ddala okusinziira ku mawulire agaliwo kibiina kya PFF abakulembeze baakyo abalala bayinza okugenda maaso n'okuba nti bakwatibwa gavumenti egamba nti erina bwino waliwo bwino omulala aliwo alaga nti eyali omubaka w'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda, Salaamu Musumba ne Charles Lwomushana waliwo obujulizi nti obubalumiriza era bayinza okugenda kumpi ku musango gwe gumu oguvunaanibwa Lukwago. Eyali omubaka Ssemujju Ibrahim Nganda mukadde kano mu ggwanga taliimu naye okusinziira ku gavumenti bwino gweyina egamba nti bano balabika nga balina kye bamanyi ku luko lwali lwagala okusuula gavumenti era nti baliko ne meeting emu gye baatuulamu mu kibuga Brussels munda mu ggwanga eriyitibwa Belgium nga meeting eyo ekiruubirirwa kyayo kyali kyakusuula gavumenti ya kuno n'olwekyo essaawa yonna abasatu abo okuli Ssemujju Ibrahim Nganda, Salaamu Musumba ne Charles Lwomushana nti bayinza okugenda maaso n'okuba nti bongezebwa bateekebwa ku fayiro nate endala fayiro eya Lukwago okumanya kubaagala okulya mu nsi yaabwe olukwe ne bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo basirika. Ssemujju Ibrahim Nganda mu kaseera kano ye mu ggwanga taliimu Lukwago kooti yamusindise mu kooti enkulu gy'aba awerennemba n'emisango egy'okumanya kubaagala okusuula gavumenti n'asirika. Inside Story.